abavubuka mu kabuga kana ak'ekibuga babadde bazannya omuzannyo gwa puulu era omululu guwangule ne bafuna okutategeeragana mu by'ensimbi ze babadde bazannyira era kino ne kibaviirako okuyomba. Wakati mu kuyomba omuvubuka ategeerekeseeko erya Kajuuni adduse n'afuna omuggo olwo n'akuba munne ategeerekese nga ye Simon Nsubuga omuggo ogwa puulu ogweyambisibwa mu kuzannya omuzannyo guno era n'ayisibwa bubi nnyo ddala. Ebyembi omuvubuka ono abadde yakatuusibwa mu ddwaliro ery'Egombe bw'atyo n'afa. WBS etuuseewo ku kyalo eky'ebulijjo omugenzi ono gy'agenda okuziikibwa abamu ku b'eŋŋanda ze wamu n'abatuuze ne bategeeza bati ku nsonga eno. Simon yabadde awangudde omuzannyo gwa puulu nga bakaayanira nnusu 5 n'oli gwe yawangudde nga tayagala bimuwa. Kati waliwo omuvubuka Kajuuni yavuddeyo mu bbaala n'akwata omuggo gwa kyogo gwe bazannyisa puulu n'agukuba Simon mu mutwe. Kati nkubiriza abazannya puulu mu kifo kye yandibadde azannya obuzannyi puulu ate yakutte muggo gwe bazannyisa puulu n'agukuba ani Simon mu mutwe. Kyekyafiiriddeko okufa Simon. Embeera yabadde mbi nnyo kubanga yafiiridde mu budde bwe munabadde simusuubira kufiiramu, n'afiira mu maanyi amayitirivu nga tabbye talina kintu kya muntu kyakutteko, wazira n'afa bubi n'afa emiggo nga bamukuba nga abakuba emisota. Embeera esaasanyukidde n'akamu era si ntuufu. Munange taata wange munange. Kizito Charles nga kitaawe w'omugenzi ono WBS gwesanze mu nnaku y'ekitalo yeewunyizza engeri mutabani wano gye yattiddwamu mu by'okuzannya. Nze okutuuka mu ddwaliro ng'omwana ali bubi, okutuukawo ku kitanda okunoonya dokita omukolako nga talina bwali mpaka obudde bwe bwakeeredde. Nenkomawo ewaka, nagenze okuddayo ewaka nadde ntuuka ewaka nga bampita nti ate embeera etabuse ne dokita amugobye. Nagenze okuddayo okumutuukako olwamukutteko we yakutukidde. Ye omuvubuka agambibwa okukuba munne omuggo gwa puulu adduse mu kitundu wabula nga poliisi etandise okumuyigga aggulweko omusango guno era avunaanibwe. Alozia Sengendo, WBS TV, e Butambala.